twagala genda mu maaso ne lesoni yaffe ey'olwaleero kubanga twagambye tujja kugira ki oba tunaazikirira tugire ki naye nga tugize eki nga tugenze si bwe kyabadde bwe kityo. N'olwekyo ensonga musanvu ze weetaaga okumanya ng'ogira ki. Awo lwatuuka nga baawo omusajja omubuulizi w'enjiri atuula mu kyombo giyite emmeeri, batambula ku liyanja erinene, batuuka ku nnyanja wakati emmeeri esikattira. Kapiteni akka wansi ne yinginiya okulaba ebigira ki bw'akomawo emmeeri ekutte mu kisamba, tejja kugira ki. Omusajja ono omubuli w'enjiri kyava agamba nti kapiteni nyamba tuddeyo wansi ndaba obuzito bw'ekiki bw'ekisamba. Bw'amala okiraba kyava amugamba nti tugire ki. Kapiteni n'amugamba nti kizibu. N'amugamba tugire ki. N'amugamba nti mpeereza Katonda emyaka 30 tanjuwangako. I've served God 30 years. He has never disappointed me. Akawungezi k'olwaleero nyina we nnyina okuyimirira mbuulire and I must. Kapiteni n'atunuulira omusajja n'amugamba leka tugire ki, leka tusabe. Ne bazibiriza ne bagira ki. Bw'amala okusaba kapiteni n'ayagala okugira ki, n'ayagala okugira ki, n'amugamba tosaba lwa nsonga ezi bbiri. Esooka mmanyi toyina kukkiriza. Ekyokubiri Katonda wange awulidde okusaba. Gulawo eddirisa. Bagenda okugulawo akadirisa ng'ekisamba tekiriiwo. Tusinza Katonda atayinza kutwabulira. We are worshiping a God who cannot disappoint us. Naye emirundi egisinga tumuleetera okusaalirwa n'okugira ki, n'okwennyamira. Kyavudde agamba Samwiri nti nejjusizza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka w'abantu bange Isirayiri, azze ennyuma obutagira ki. Emirundi egimu we disappoint God but he will never let us down. Kakati bw'obanga ogenda think about these 7 points. Ebigambo bino mubisoma byenyuma nnyo era byenjagala obbasomera byangu. Befeso sura 6 tutandikira ku lunyiri lwa 10. Mbadde mulowooza nti ndeeta bipya nnyo. Olw'ekkumi lindako oba lindangako abantu bano. Befeso 6:10 oba bulidde peegi 141 mu Bayibuli eno eya Kisosonkole mwensoma. Agamba ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe. Mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe. Ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Ne mu buyinza obw'amaki? Obw'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Mwambalenga ebyokulwanyisa bimeka? Byonna. Ebyani? Ebya Katonda. Lwaki? Mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna. Take the full armor of God. Tetuyinza kuyimirira mu maaso ga mulabe kubanga bwe tugenda okubuulira enjiri tugenda mu lutalo. Tugenda mu luki? Kyavudde aga tetuyinza genda mu lutalo nga tuli barefooted, nga tulinga abambadde ate nga tetugize eki. Omusajja baamuwaabira omusango n'agusinga. Oli yawaaba omusango mu kkooti
ti omuntu ono yatukunamidde yabadde bwereere yenna. Oli bwe yajja mu kkooti n'agamba ssebo omulamuzi, saabadde mwereere, mu bigere mwabaddemu stocks. I was not totally naked. Mu bigere mwabaddemu ki? N'olwekyo teyabadde totale. Nze kkooti zaawanira omusango n'avaayo ng'agugize eki? N'olwekyo togenda half naked mu luki. Kubanga gw'olwona naye ayina experience esukka emyaka akakaaga ng'ali mu lutalo, ng'alwana n'oyo asinga okuba n'amaki. Pawulo kyavudde aga nti naye mutwale ebyokulwanyisa byonna ebyani mulyoke muyinza okuyimirira. Onyole 12. Kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebyawaggulu. Tetumeggana naki? Na musaayi na muki? Oyo mulirwanaawo gw'olaba akukolako effujjo si ye. Siki? Era bw'omukuba oluyi omukubira buki? Ne waliwo ali emabega w'oluki amuleetera okukola ebyo byagira ki? Awo lwatuuka nga bwawo omusajja omukristaayo abeera ne mukyala we ng'alwala bamujjanjaba tawona. Olwali olwo ng'ekirwadde kigira ki? Kivumbuka. Muzimu. Sajja nti omuzimu guyinza gutya okuzanyira mu nnyumba yange muno? Muzimu muki? Kyava yeetoolola bw'ati emanju n'amenyayo omumwanyi n'ajja nagwo bw'ogusooka waapwa akuba ogwokubimwa emitonzita nakati asikuba gwe nkuba muki? Sensi zeeni omuzimu teguddanga. Tegugiranga ki? Pawulo aga nti tetumeggana na mubiri na muki, naye tulwana n'ab'omuki? Mu bifo eby'omu kizikiza n'emyoyo egy'obubi egiri waggulu ludda wa. Kati olw'ensonga eyo twetaaga ebyokulwanyisa ebyani bwe tunaabanga tunaayimirira nga tunaasobola okuwangula, tunaasobola okugenda ludda wa. Kubanga ye sitaani kabwa kakovu kalumirira kugira ki? Kutta. Kyova omanya biki by'otwala ne by'ogenda okukozesa mu lutalo luno. Olunyo olw'okumi kyaga nti kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinza okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Bwe mulimala okukola bitya? Musobole okugira ki? Yinza okumala okukola byonna ne bakusanga nga naawe wagize eki? Wagendeddemu. Ku makya emisana nabagambye nti abakyala baagala ebintu bimeka? Ekisooka bukuumi, ekyokubiri provide, ekyokusatu profession oba profess. Wangi kati njagala owulirize na luno nalwo lugero naye nga lwaliwo. Nsajja alina omukyala bangi bava mu kitundu ng'eky'e Matugga baserengeta eri wansi mu Nakasongola mu Lukoolakoola, bazimbayo akayumba kaabwe bateekamu ekitanda ekya siriva wano kiwanvu bwe kiti, fedda bakiyitanga komerera oba ndifiira wano bangi. Ennyumba olw'okuba bali mu ttale n'oluggi baateekako kyamututte bukya. Mu mbeera efaana bw'etyo omwami kyava alekawo omukyala
agenda anoonye asake anoonye ku byokugira ki mukazi wattu asigalawo ye ne kabebi. Tetumanyi byali bitya ennaku ze baasooka okusula wano omwami nga bw'ali omugenyi ono gwe njogerako teyakyala, naye omwami bw'amala okugenda ne wajja omugenyi asobola okukuuma awaka. Ssaawa zaagendanga okuwera 2, olunaku olwasooka omukyala n'awulira ekyeseguunya mu luggi, agenda okutunula bw'atyo okwetegereza. Bangi waliwo abadde balowooza nti tugenze Raakaayi. Engo eyakula n'egira ki? Mukyala n'awulira ng'afa n'asirika. Engo bwe yatuuka awali ekyoto n'etuula awo n'esirikira awo. Obudde buba bukya ku ssaawa 11 neeraba we yayise ng'ejja n'efuluma n'egira ki? Mukyala nassa ekiko enaga nti efu, naye n'asigala nga tamatidde, kuba bagamba nti women more sometimes they suspect but in most times their suspects are true. Tibatera okugira ki? Okuteebereza, naye okuteebereza kwabwe emirundi egimu kubeera ku ki? Kyava akola ebintu mangu mangu naga sikulwa nga omugenyi agira ki? Era okuteebereza kwe kwali kutuufu. Essaawa zonnyini omugenzi gye yajjiddemu jjo n'agira ki? Ekiseera kyatuuka nga takyali mugenyi, afuuse wawa ki? Essaawa ze zigiza ki? Zimanyiddwa waayingira ne waagira ki? Ekirowoozo ne kigenda mu bwongo bw'omukyala. Omwami yagenze for 1p provide. Bangi kati omukyala mwetaaga for protection. Naga singa omwami wange abadde wano biba tebiri busa. Omwami n'agira ki? Mukyala n'asagambiza n'abuuka. Asanyuka lwa nsonga mmeka? Olwa pye 2. Provide and protect. Omwami alina kyagize eki? Kati akomyewo n'obukuumi bugira ki? N'ayanguya mangu ne yejjajjata n'akola byonna byagira ki? Ng'omukazi omugezi mbagamba mu abafumbo. Bangi bokisi z'abasajja abo tezaaniriza bizibu bingi, naddala ng'avuddeko gy'agize eki? Toyanirizanga mwami wo na bizibu ebibadde mu luki. Mubuulireko waakiri obuntu obulungi bw'ogize eki? Bwe baba okubuze mubuulire nti gundi yazannye wano ne banne n'abakuba ggoolo n'abawangula. Bweba tulina birabo byenza mugira ki? Ebizibu tubyogera luvannyuma eri obudde nga bugize eki? Obwongo nga bumaze okugira ki? Naye waliwo aba tannatuuka na ku mulyango bw'ati namwe mwami ekyabadde wano, ojja muyuza omutima. Mukyala ono yaliko ak'enjawulo. Amala okumulabirira n'amutegeeza byonna, omwami alidde kulekayo bigenze bitya munnange, weebale kufuba, weebale byonna by'ogize eki? Kyava amugaa nti naye mwami wootobeera wano, waliwo omugenyi ajjawo era ayingira wano ssaawa 2 ez'ekiro. Namubuuza nti ani oyo? Namugaa nti waliwo engo ejja wano. Omwami ebigambo n'abiwulira n'abigira ki? Era omukyala n'akola mangu emirimu gye, ne balinnya ekiki? Bwe balinnya ekitanda mu nkola entuufu, maama omutuufu ayina abaana abameka? 2, big baby ne small ki baby. Abeera wakati. Abeera wakati kubanga alina okuyonsa bameka? Bw'onooseka ojja kunnemesa.
kati mu nkola entuufu wangi osooka kuyonsa big baby kuba ye bw'ayonka nakkuta bwagwa eri azuukuka nkeera. Kati kano ka small baby buli kagira bwe kati olw'okuba kalina akasawo kaki buli kiseera kaba kaagala okugira ki kati obudde obusigadde n'obuwa small baby. Kati maama oli ekyo yali akigira ki taata n'abeera eno ku mugguukiriro maama n'abeera wakati baby n'asembawa. Njagala owuliriza ennyo. Agambye tetumeggana na mubiri na muki tutwale ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda tulyoke tuyimirire nga byonna bigize eki biwedde. Engo eyingira mu ssaawa zaaki ndowooza nayo teyamanya nti nnyinimu yagize eki yakomyeko olwo teyakisensinga. Kati bwesegunya bw'oti okuyingira mukyala n'amukoonako mpolampola. Dati kuyo agize eki omukyala ali confident mugumu nnyo omwami agize eki. Sajja kyava asitula omutwe bw'ati agenda okutunula ku ngo nga yakula n'emala yalya n'ekkuta yagejja n'eggwayo. Sajja bw'agitunako bw'ati naga nti wano wafiira mu ki n'abuuka omukyala n'abuuka omwana ne yeeyongerayo eri awagira ki kati omwana yali waki maama yali ku muki. Engo egenda okuwulira ekyeseguunya kyebadde tewulira bbanga lyonna lyemaze ng'eyingira muki naye ng'eyagala kubuuza waliwo omugenyi ayingidde. Kyeva esitula bw'eti amaaso n'etunula ludda wa. Mukyala n'amanya nga lugize eki gwabadde asuubira okumuyamba agize eki yeekukumye. Mukyala kyava amanya nti engo kati eyinza okuba ng'egenda kulumba naye nga tennandya teteekwa kundya nga ndi muki. Kyava ajjayo omusekuso gwe gwabadde yeekuumisa emiki n'amanya nti omwami takyayinza kunnyamba ate kati yabigize eki. Kyava akwata omusekuzo n'emikono emeka n'ayita kiri ekyabatuma ssente. Ekiki temugaa nti ssente zaffe za kikazi naye n'okutuusa kati temuzitwalangayo oba ziriwera ddi. Kimuwe ku maki ku maanyi n'addira ag'ekiki n'asitula omusekuzo n'emikono emeka n'awanuka ku kitanda n'akuba Mukama n'amusaasira tageti neggukira ku kawompo kaaki. Engo n'egwa wali nga nki mukyala n'agwa wali nga azirisa. Omwami ali ludda wa? Ali eri. Mukama n'asaasira mukomeewo. Mukama n'asaasira engo n'etedda angulu omukyala n'agira ki kumakya kumaki bw'oba ggwe mwami onyumya otya mu banne abazze okukulisaayo olugendo? Twasengo oba omukyala yasengo? Wangi era otunula otya ku mukyala nga yaseeki?
nga gwe wasituse n'ogira ki? ddala oba okyasobola okuboggola ggwe bangi oba tosigadde kuyitibwa basajja mpale? Pawulo agambye nti mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okugira ki? Tusigale nga wuli oleme kubulira mu mbeera ey'oluki. Olunya lw'14 tutandika ne namba 1 ebyokulwanyisa 7 by'olina okubeera nabyo ng'onooyimirira mu luki. Namba 1, kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima. Bitwandise ng'olukoba belt, ge maki? Amazima. Amaki? N'olwekyo abanaagenda okubuulira enjiri, abanaagenda mu linnya lya Katonda, abanaayimirira ng'abantu ba Katonda bateekwa okuba nga amazima ye ntabiro ya byonna bye bagira ki? Zabbuli essuula emu egamba eti, tukomawo awo kwatawo bukwasi. Zabbuli essuula emu okuva ku lunya olusooka. Agamba alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi, newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi, newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. Naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa. Amateeka ga Mukama ge gamugira ki? Ge gamusanyusa. Ge gamusanyusa. Ngende maaso. Ndowooza wajja tumala. N'olwekyo nti ateekwa okuba omuntu ono ng'anyweredde mu maki, ng'amanyi kye bayita amaki agoogera nga bwe gagira ki, tegakaayira mu kamwa ke. Kyavudde aga nti muyimirire nga mwesibye amaki mu kiwato kyammwe. Peetero ekisooka 3:15 twalulabye nti mutukuzenga ani? Kristo mu mitima gyammwe okubeera Mukama wammwe nga mweteekateekanga bulijjo okuddamu buli ababuuza ensonga y'okusuubira kwe mugira ki? Kwe mulina, naye n'okugira ki? N'okutya mulyoke mugire ki? We nalusomedde lulinga we baalulese. Isaaya 11:5 eriseddayo. N'obutuukirivu bulibeera lukoba mu kiwato kye, n'obwesigwa buliba lukoba ku mugongo gwe. Nga twesibye amaki? Ensi ng'eyimiriddewo ku buki? Ku bulimba, batambulira mu buki? Ensi yeetaaga abantu abasobola okwogera amaki? Ekyewuunyisa okimanyi nti n'ababbi beetaaga aboogera amazima. Wangi mu bubinja bw'ababbi naddala mu Kampala wano wabaddewo abasazi baaki, naye tabeera omu, babeeranga 6-7. Kati ono bw'ajja n'akubbako ensimbi zo wabeerawo abanguwa okusaasira, naye baba babbi. Munnange ng'olabye bakubbye mmeka? Ky'obukadde 3. Kati bwe yeetoola bw'ati ne baga nti gondireeta omunyago gwaffe, n'amala aleeta akakadde, bw'atawe babamukuba ne bamugira ki? Kubanga bategedde anyaze obukadde bumeka, baagala ayogere mazima nti 3 buliwa, asigale mu guruupu. N'olwekyo amazima kikulu nnyo. Pawulo kyavudde agamba nti omujaasi ng'amaze okwambala byonna, ekinyweza ebyambalo bye lubeera luki?
naye olukoba olwo baluyita maki mazima. Kiki ekiddakaawo tinga mwesibye amaki amazima mu kiki. N'olwekyo abanaagenda bateekwa okugenda nga balina amaki. Bw'oba toyina mazima togenda, bijja kukwatirayo. Omusumba waffe omulabirizi Kajoba agamba nti lumu yali mu takisi, sajja omulokole n'atandika okubuulira n'abuulira ono naawulira nga kimugira ki. Bwe bavaamu namugana naye abantu obawadde butwa, obawadde bya bulimba. Kyava amugamba nti ate gwe ayogera amazima wasirise. Kyembadde nakyo nange kyembagize eki. What a challenge. Abayina amazima bagize eki. Ensi ebanoonya, they cannot be found anywhere. Obulimba kyevudde bweyongera okugira ki? Okusaasaana ne bulinnyo enkandaggo neefuuka eŋŋombo ya buki. Ne bagamba nti bw'otolimbako tukula, bw'otolimbako oba tewakulira mu bantu. Kyova olaba oli atambula n'akusanga ne mukubo n'akubuuza nti otulimbayo ki eyo? Because that is become a topic of the day. Yenjogera y'oluki kumulimbalimba kasobola okugira ki? Era nabaga nti omukyala bw'otomulimbako tawangaala mu bufumbo bwangi. Naye okunoonyereza ku kizudde nti mubalimba ne baguma ne bategeera nga mubagize eki. Kyavudde agamba nti ku mazima twongereko ki? Obuki? Righteousness. Righteousness nsonga nkulu nnyo eri abagenda ludda wa. Righteousness kyeki? Kubikkulirwa 19 olw'omunaana obutuukirivu bwayogerako kyeki? Kubikkulirwa 19 olw'omunaana yanguwa gamba. N'aweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi. Kubanga bafuta eno by'ebikolwa eby'obutuukirivu eby'abatukuvu. By'ebikolwa eby'obuki? That is character. Mbuulira gw'oyita naye kubuulira empisa zo. N'olwekyo anaagenda okubuulira enjiri ateekwa okuba n'empisa ez'oleka oyo gwagira ki? Gwatwala gwayogerako. N'olwekyo bw'ayogera nti nga mwesibye nga mutaddeko ekyambalo eky'obuki. Kyavudaga nti naaweebwa okwambala bafuta ennungi erabika obuki? Bafuta ennungi erabika obuki? Kyekyambalo eky'obutuukirivu ekyabaki? Z'empisa enki ennungi. N'olwekyo abakristaayo abanaagenda, abantu ba Katonda bateekwa okuba nga bayina empisa enki eziweesa Katonda ekiki? Eziraga oyo gwe bagira ki? Gwe batwala bwagira ki? N'olwekyo weetaaga okutereeza empisa zo, okulongoosa, okubeera ekyo ky'oteekeddwa okugira ki? Kyavudde aga tuteekwa okubeera n'empisa enki? Ngero 12 olwokuna tuli ku butuukirivu, the righteous, the blessed place, character. Ku peegi 664 agamba nti omukazi eyeegendereza ngula eribba. Omukazi eyeegendereza ngula eri ki? Ba. Naye aswaza kivundu mu magumba ge. Kivundu mu magumba ge. Empisa ennungi, empisa ennungi. Omukazi eyeegendereza abeera ngula eri ani? Naye aswaza mu maki? Mu magumba ge. Baluumi 5 olwokuna. N'olwekyo bwe tubanga tugenda mujjukire mwenna muli baka Yesu, si bwe kiri? Bw'obeera n'empisa ennungi obeera ngule, ositula Yesu ensi n'emugira ki? Naye bw'obanga toyina mpisa nnungi awulira obulumi mu magumba n'ekivundu ekiwunya. Baluumi 5 olwokuna ku peegi 10
9:8 agamba nate okugumiikiriza kuleeta okukemebwa nate okukemebwa kuleeta okusuubira. Olwokutaano Baluumi 5:4 olwokuna lwe lusebo. Kale soma Isaaya 61:10. Isaaya 61:10 agamba n'asanyukiranga nnyo Mukama emmeeme yange eneesanyukiranga Katonda wange kubanga nyambazizza ebyambalo eby'obulokozi ambiseeko omunagiro gw'obutuukirivu ng'awasa omugole bwe yeeyonja n'engule nga bwe yeeyonja n'engule era ng'omugole bwe yeewoomya n'ebyobuyonjo bwe. Titwala Yesu ng'olabika buki empisa zo bangi nga ziri talatibu ng'emmere y'omuceere ne bw'otuba nanva ogira ki? Zekaliya 3:4 okutuuka ku 7. Zekaliya 3:4 okutuuka ku 7. Unasoma yekka munaamusasula. Unalabye oli omusajja yatuyamba yaleeta emizindaalo mingi nnyo. Kale soma munaawe. Zekaliya 3:4 n'addamu n'agamba abo abaali bayimiridde mu maaso ge n'ayogera nti mwambuleko engoye ez'ekko. Mwambuleko engoye ez'ekko. N'agamba Yoswa nti laba nkuyisizzaako obubi bwo nange naakwambaza ebyambalo ebitenkanika. Tova wano nga tebakwambudde empisa mbi bangi. Timalayika naga nti mwambuleko ebyambalo ebyaki. Malayika nakola ati otudde ssebo. Olwokuna n'addamu n'agamba abo abaali bayimiridde mu maaso ge n'ayogera nti mwambuleko engoye ez'ekko. N'agamba Yoswa nti laba nkuyisizzaako obubi bwo. Nkuggyeko obubi bwo. N'akwambaza ebyambalo byo ebitenkanika. Olwokutaano n'enjogera nti bamutikkire ku mutwe gwe ekirembe ekitukula. Awo ne bamutikkira ku mutwe gwe ekirembe ekitukula ne bamwambaza engoye. Malayika wa Mukama n'ayimirira awo. Olw'omukaaga malayika wa Mukama n'amulabula nnyo Yosuwa ng'ayogera nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti bw'onootambuliranga mu makubo gange era byenkuutira bw'onoobinywezanga kale naawe ennyumba yange onoogisaliranga omusango n'empya zange onoozikuumanga era ndikuwa ebifo ebyokusembereramu mu bano abayimiridde. N'akuutira nnyo Yosuwa akuume ekiki ekyambalo. Yesu ayagala nnyo empisa zo ove wano nga zikyusiddwa nga zirongoseddwa ate ozigire ki ozikuume. N'olwekyo abanaagenda okubuulira enjiri empisa zaabwe ziteekwa okuba nga zaaki nga zanjawulo. Obulamu bwabwe nga bukyusiddwa tebukyali buli obujjudde kafankonaayo n'ebiki n'ebirala. Namba 3 tukyaliyo mu Befeso 6 namba 3
olw'14 twalumaze bangi 15 era nga munaanise mu bigere byammwe okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe. Eno gye twayise fuutugiya. Fuutu ki? Giya. Abagenda ku lutalo abajaasi balina engato ze bagira ki? Tebayinza kwambala niigiina, tebambala ngato za kusonsekamu bangi, ziri ze bayita bali kupu, ebeerako zipu ate nga erina n'omuguwa ogugigira ki? Kubanga agenda kuyita mu bifo ebyokya omuli amaggwa awaseereera, mulimu okulinnya enjazi, mulimu okulinnya ensozi, era asiba ekigulu okugulu n'akugira ki? Era singa otunulya omusirikale ayambala obulungi engatta eyo, muno mwekoma muba muteeyo, muno mwekoma muba musaze. Kyavudanga nti bwe tunaabanga tunaagenda tuteekwa okuba nga tuli beeteefuteefu okutwala ki? Enjiri, ge mawulire amaki? Amalungi. Pawulo agamba atya mu Baluumi essula ey'okutaano olunya olusooka? Ku peegi 1098. Kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza, tubeerenga n'emirembe eri Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tubeerenga n'emirembe eri ani? Nga tutwala enjiri ey'emiki? Enjiri eteekwa okuba nga okusooka ereese emirembe mwani? Gwe kennyini ng'olina emiki. Toyinza kubuulira Yesu nga toyina mirembe, toyinza kubuulira Yesu ng'obuukabuuka, toyinza kubuulira Yesu nga toli mumativu mu mbeera gy'ogira ki? Emirembe giteekwa okuba nga gimaze okubukala mu mweki. Baluumi 1:10 bukala mu mweki. Baluumi 1:16. Baluumi 1:16 ne 17. Agamba kubanga enjiri tekwasa nsonyi. Kubanga enjiri tenkwasa nsonyi. Kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola eri buli akkiriza, okusookera ku Muyudaaya era n'eri Omuyonaani. Oli amugambye nti gwe alina amazima ogize eki? Osirise. Otya n'okukyogerako. Ne mu kika kyammwe nga otudde bateesa bye bateesa, otya okwogera nti ndi mu 7 CD, olumbe balukyuse baluteeke ku lunaku olulala. Nabagamba jjuza omusajja ali mu bbatiriza aba ava mu mazzi bw'ati, omudinkoni amukwatako, kyava amutunda mu maaso naga nti gundi bulijjo oli mu 7 CD nti ye bulijjo njagaliza kuzikirira. Babadde bonna ebbanga lyonna tamugira ki? Enjiri emukwasa ki? Tuyina abaana wano, tubayita baana, bateekamu application mu kusaba emiki. Application esinga okuba ey'omuwendo eneekugwanyiza ekifo, oteekamu nti nze bitakutte za nsanze omu 7 CD, n'olyoka oyiwawo ebirala byonna ebikugira ki? Omusajja ono bw'atunuulya application zonna ezizze ku ki? Lwaki omuntu ono yataddeko nti mu 7 CD? Bamanyi aba 7 CD gye bakira ki? Bw'akuwa omulimu, bw'ona omugamba nti ku sabbiiti ngenda kusaba, tagenda kugira ki? Kubanga bw'abanga akugaana nga nti mukama wange mu application yange nakiteekamu, era wakiraba kyali ku front line. Era omunnyonnyole nti mukama wange nja kukola omulimu n'obuki? Ng'akantu kali ndi mu 7 CD bwekali, mu 7 CD bwekali. Bwe mba siri mu 7 CD sina kye nnyinza kukola wano. Aizo nzikirize nkukolere omulimu n'obwesigwe nga ndi muki? Oba ndeka omulimu gwa nneme kufiiriza. Be confident. Oyina emirembe ku ekyo ky'ogira ki? Kyetwavudde tugaa nti oteekwa okubeera ng'oli w'amazima ate ng'olina ki? Olyoka otandika okubuulira ki? Mukama wa akwesige amanye nti mu bantu bonna b'alina 10 mu kampani alinamu omuntu omuki? Mu 7 CD. Bwe twogera ku ba 7 CD kitegeeza buki? Kulemera ku nsonga kukola kiki? Kyebavudde bali bamugamba nti bw'abanga muloddokaayi gw'oleeseeko ettijimbuli,
bw'abanga Muyudaaya tolirema kugwa mu maki, tolirema kugwa mu maki. Bamanyi kye bayita omuki, baatambula naye nga bamugira ki, kyatuukirira yagwa mu maaso ge. Please, Mulodokaayi yali mwesigwa, yaliwo amazima, yalina emirembe mu kubeera Omuyudaaya. Toyinza kubuulira njiri nga togyenyumiririzaamu. Zabbuli 111 olw'anamu okutuuka ku lw'anamu 8. Tuli ku footujja ekyambalo ky'omuki nga weesibye mu bigere ebyo enjiri ey'emirembe n'emiki. Zabbuli 119 119 olunya olw'anamu okutuuka ku lw'anamu 8. Agamba ku peegi 673 637 olwana mu 6 agamba era naayogeranga ku ebyo bye wategeeza mu maaso g'abakaba n'essikwa era nayogeranga ku ebyo bye wategeeza mu maaso g'abakaba g'abakabaka sorry, nesikwatibwa nsonyi era nasanyukiranga ebyo bye walagira bye nayagalanga olw'anamu 8. era nayimusanga engalo zange eri ebyo bye walagira bye nayagalanga era nafumiitirizanga amateeka ago. Dawudi aga nti naayimiriranga mu maaso g'abaki nenjogerako ebyo biwagira ki nga n'okukwatibwa sikwatibwa nki. Pawulo kyavaga nti enjiri tegira ki, enjiri bwebanga ekukwasa ensonyi bangi Yesu aba tannatuula mu bulamu obwo. Yesu aba akyali bweru wa muki, naye Yesu bw'ayingira mu muki. Nkuweyo ekyokulabirako bangi, wasomako ku Yokaana 4 bangi, ensisinkana ya Yesu n'omukazi ku luzzi, emboozi bwegwa amakerenda. Bayibuli egamba etya? Ti omukazi n'aleka enki n'ayambuka luddawa, yakyusa ebyambalo wangi, yamala kuddayo kunaaba. Kalike yali akubyeko na buli obugoye akubyeko na buli obugoye obw'emirimu bwe yalimu mwe yagira ki, n'ategeeza abantu nga n'ensonyi tezikyamugira ki. Mujje mulabe omusajja ngambye bye nagiranga ki, ayinza okuba nga yaani. Bayibuli yanga nga nti ekibuga kyonna nga n'ab'amaduuka obatwaliddemu ne baggalawo ne baserengeta ku kiki, ne basanga Yesu ng'atudde, ne bagira ki, nga bamaze okuwulya ne bamatya kyebava bakyukira omukazi nga tetukkiriza lwa kigambo kyo kyokka, naye naffe tulabye ku oyo omulokozi waki. Enjiri temukwasa ki, she's ready to go. Nayasamyanga akamwa kange mu maaso ga kabaka nesikwatibwa nsonyi, naayogeranga ku bye wategeeza era naabyagalanga, ebyo gye bayita enjiri. Aleluya. Gye muli ensonga eddako yakuna engabo. The shield of faith. Engabo ey'okugira ki, engabo ey'okugira ki. Tubadde ku nnyanja, mwalabyeyo ekisamba kyagize eki. Katukireke ekyo ekisamba, oyinza obutakijjukira. Ekenya waliyo omukyalo omukristaayo nga ggwe, yasoma Bayibuli n'akayanira ebisuubizo byayo. Oli yagamba nti Bayibuli erimu ebisuubizo, promises ezisukka 306. Kitegeeza buli lunaku osobola okunoonyayo ekiki, n'okigira ki, n'okikayanira okuyita mu mwaka omuki.
omuwandiisi mukyalo White bw'abanga awandiika mu kitabo Desire of Ages agamba nti ebisuubizo byonna ebyali eby'Abayudaaya ebitaatuukirira byaffe leero, so we are free to claim them. Tuyinza obigira ki? Kati omukazi ono kyava asoma nga Yesu agambye ti bw'onoobanga n'okukkiriza okwenkana akaweke ka Kalidaali onoogamba olusozi nti vaawo ne lugira ki? Kati yali mu mbiriizi z'olusozi, enkuba buli yatonyanga n'ereeta ebitaka ne bimutawaanya waki? Kyava aggulawo akadirisa n'afukamira n'agira ki? Naga nti Mukama watugamba ng'oyogera mu Matayo, mu Makko, bwe tunaabanga n'okukkiriza tunaagambanga ensozi ne zigira ki? Mukama olusozi nondukooye luveewo. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe kyava atunda mu kadirisa naga nti naye lusozi gwe nategedde nga bwe naamalira okusaba ng'era okyaliwo. Bwe naamalira okusaba ng'era okyaliwo. Bayibuli egandi nga mukwatindeko engabo y'okugira ki? Engabo eri mu ntalo ziri naye abamu bambi tebaalaba ku ngabo. Ne mwali mulabyeko kutiya gaaso bangi yinduuza abasinga obungi ab'ekibuga mulaba ki? Mulaba ekintu kino abapoliisi kye babeera nakyo kyekiringa ekirabirwamu wangi kibayamba okuziyiza amayinja mmwe ge mukanyuga okubakuba. Kakati n'engabo bwetu bwe yagiranga ki? Ng'oli agikwata bw'ati n'agizunza bw'ati, obusaale oba amafumu bwe gajja gakuba kuli ne gagira ki? Era kyova olaba baagikolanga bwe bati nga bw'olaba bwe nkoze ebibatu byange bweti, bwe kakuba kaseerera ne kadde eno, bwe kakuba ne kaseerera ne kagira ki? Kayina okukuba ne kaseerera ne kagira ki? Kayina okukuuma ekiki? Ekifuba, kubanga mwe muli obulamu bw'omuki. Kyavudaga nti nga mukwatiddengako engabo mu kifuba kyammwe eneebayinzisanga okuziyiza obusaale obw'omubiri obw'omubi obw'omuliro. Naye amawulire amalungi ge gano nti ennaku nga zigenze zeetooloola n'omukazi ng'amaze okuteeka mu bwongo bwe ti newankubadde yasaba olusozi terujja kugira ki? Gavumenti neeyisa pulojekiti ey'okukola oluguudo mu kitundu ekyo. Abasajja bwe bagenda okunoonya malamu omulungi bamusanga ku lusozi lwa mukyalo ono ne bajja ne bagamba nti maama twagala kubakolera wano luguudo naye tusaba otukkirize tusime ki? Kyavaga nti ne ku kisozi kino n'okukikowa nakigira ki? Teyabasalira na muwendo. Kyebava bakkirira wansi eri ne banoonyayo ekifo ekirungi okumpi ne siteshoni yaabwe abakozi bagenda okugira ki? Ne balongoosaayo ne bazimbayo ennyumba ne basimbawo ne balongoosa ne bakolawo ennimiro ne bajja basengula namukadde ono ne mugamba maama ogira obeera wano nga bwe tutereeza eri kubanga tetujja kusobola kuyisaawo ebimotoka byaffe nga naawe oli luddawa. Ne basenda olusozi ne bafuna malamu ow'omuki? Olusozi lugenze. Bwe bamaliriza ne baddira ettaka lino eriddugavu lye baasenanga ebbali ne balisomba nga balyambusa waggulu ku lusozi lwe bagize eki? Ne batereezaayo ne bakolayo ennimiro ne bazzaayo ennyumba y'omuki? Y'omukyala. Kati wateredde buki? Naye bamugamba na zino ennyumba ze tubadde tukoleramu abakozi badde bagira ki? Na wano tukuwaddewo kubanga watujjanjaba watulabirira tewatugira ki? Mukama alina byakoze. Kyavudaga nti nga mukwatiddeko engabo ey'okugira ki? Eneebayinzizanga okukola ki? Bebulaniya essuula 11 olusoka okutuuka ku lwokusatu. Bebulaniya 11 olusoka okutuuka ku lwokusatu. 11 olusooka agamba ku peegi 1071 okukkiriza kyekinyweza ebisuubirwa. Okukkiriza kyekinyweza ebisuubirwa. Kyekitegeereza ddala ebigambo ebitalabika. Kyekitegeereza ddala ebigambo ebitalabika. Kubanga abakadde baategerezebwa mu kwo. Olw'okukkiriza tutegeere ng'ebintu byonna.
olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda era ekirabika kyekyava kirema okukolebwa n'olwekyo okuva mu birabika. okukkiriza kwe kutwala ludda wa kwe kwawadde Eseza amaanyi n'agira ki? Kwe kwawadde Ibulayimu amaanyi ng'atunuulisa ebyo Katonda bye yagira ki? Ng'alaba ebitagira ki? N'awaayo omwana we. Okukkiriza kwe kwasobozesezza Musa okuleka entebe ya Falaawo eyaawa ey'e Misiri n'agenda mu ddungu n'amalayo 40 ng'alunda endiga, n'amalayo 40 amalala ng'akulembera abaana baaki, naye ng'alaba oyo atagira ki? N'olwekyo tugenda lwakugira ki? Kkiriza nti awali Katonda byonna bigira ki? N'olwekyo omuntu anaagenda okutwala ekigambo kya Katonda ateekwa okuba ne trust mu Katonda gwagira ki? Gwayogerako ng'amuyinamu ki? Gwayogerako ng'amuyinamu obuki? Obwesike. Bakolinso ekyokubiri 5:7 n'agamba atya? Bakolinso ekyokubiri 5:7 ku peegi 10:26 kubanga tutambula olw'okukkiriza si lwa kulaba. Tutambula lwakugira ki? Lwa kukkiriza si lwakugira ki? si lwa kulaba. Yakobo 2:26 2:26 agamba kuba ng'omubiri awatali mwoyo bwe kubanga gufudde era n'okukkiriza bwe kutyo awatali bikolwa nga kufudde. N'olwekyo teeka okuba n'okukkiriza okuliko ebiki? Ebikolwa. Toyogera bweki bwogezi nti nzikiza. Bayibuli ega nti n'amasitaani gakkiriza n'okankana ne gagira ki? Ebyo bimeka? Tugenze ku kyokutaano. Olunyi lugamba lutya? Era ku ebyo byonna olw'16 nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza neebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Olw'17 muweebwe n'essappewo ey'obulokozi. Muweebwe neki? That is the helmet of salvation. Rangi mu mateeka ag'ekijasi ag'ekisirikale ne mu pathfinder rangi ne mu by'abavubuka mu nkola yonna uniform bw'ebeerako enkofiira. Enkofiira ye uniform. Uniform yonna bw'ebanga eriko ki? Enkofiira yeki? Mu mateeka ag'ekisirikale tokkirizibwa kwambala nkofiira nga toli mu full combat. Osobola okwambala byonna, osobola okwambala empale, osobola okwambala engatto n'ebisaati n'obiteekako, tebakuvunaana. Naye bwe bakusanga ng'oyambadde enkofiira yokka oba ovodde institution eyo, era kyova olaba mu kkuba saluti nga bagikubira pulezidenti oba Katonda, enkofiira egira ki? Baba bakubira saluti nga bakubira saluti eggwanga, enkofiira egira ki? Kubanga eggwanga kkulu nnyo okusinga ebintu ebiki. Bwe tubeera mu kusaba enkofiira egira ki? Okulaga nti oli waki? Toli wa waggulu nnyo. Ne mu by'abavubuka bwe tuba tusaba enkofiira egira ki? Tugireka ku mitwe gy'abakyala bokka. Naye olw'okubanga omusajja gwe mutwe oteekwa okussa ekitiibwa mwani. Kati agambye nti byonna olw'okubanga eno bokisi nkulu nnyo. Wangi bokisi eyo nki? Mwe muli byonna by'olina okubeera. Eteekwa okubaako helmet egiyamba kubanga bali balwanyisanga busaale, mayinja n'amaki. Ekifuba twamaze okukikuuma naki? Kati twetaaga omutwe okuteekako ki? Helmet. Gyatuga nti helmet eyo buteekwa kuba blockers. Salvation.
You are confident, oli mukakafu ku bulokozi bwani. Paulo kyagamba nti yajja okulokola abalina ebiki, naye nze woluki oli mumativu nekibayita obulokozi. Yesu kyakukolera ku musalaba eggologoosa, owulira ng'okyenyumiririzaamu. Bangi mu katabo kaffe ak'emisingi Musumba yabadde ayigiririzaamu. Bangi omusingi obukakafu obw'obuki, the experience of salvation. Nti abantu bano bamaze okulokolebwa bateekwa okutuula mu kintu bakikakatemu, bakibeere, bakigire ki, bakyagale kibeere ekitundu ku buki. N'olwekyo obulokovu oteekwa okuba nga obugira ki, kyavudanga nti nga motaddeko enkofiira ey'obulokofu. Isaaya 5:9-17. Protection, experience, confirmation and a comfort. Uyanga nawe ogize eki? Ogumidde. Isaaya 5:9-17 agamba ole 17 Nayambala obutuukirivu ng'ekyomukifuba n'enkuufiira ey'obulokozi ku mutwe gwe. Nayambala ekyobutuukirivu mu kiki? N'enkofiira ey'obulokovu ku mutwe gwe. Kubanga omutwe guno gwe gulowooza, gwe gukufumiitiriza, gwe guyamba okwogera ebiki? Ebigambo. Guteekwa okuba nga gutegeera bye gugira ki? Nga tomala gasamwasamwa. Zabbuli 4:16 n'olw'17. Zabbuli 4:16 n'olw'17. Weebale otusomedde bulungi. 16 ne 17 agamba bonna abakunoonya bakusanyukire bajaguze. Abo abaagala obulokozi bwo boogerenga bulijjo nti Mukama agulumizibwe. 17 naye nze ndi mwavu neetaaga Mukama andowooza. Gw'oli mubeezi wange era omulokozi wange. Tolwawo ayi Katonda wange. Ayina trust mu Katonda we. Is confident nti Mukama asobola okukigira ki? Abavubuka bali kye bavudde bagamba kabaka nti tegeera. Gira ki? Tuyina ani? Tuyina Katonda asobola okutuwonya mu muki? Mu muliro. Nene bw'anaaba tatugize eki? Tetugenda kusinza kifaananyi ekya zaabu kyewagira ki? Ne basiikuula obusungu bwani, n'ajugumira n'akola byonna byagize eki? Ku nkomero bamaliriza Nabukaddeneeza ali wansi, ng'abaana abalenzi bali luddawa, kubanga basitudde ani? Ensi n'emugira ki? Bwe mbuulira essula eyo mpulira nga nnyumirwa, kubanga gyetandikira olaba ng'ebizibu. Ekikoomi kyali kinene nnyo bwe kyayaka, naye buli eyava ku kikoomi teyayogera ku kikoomi, yadde yayogera kwani? Katonda w'obusajja, Katonda w'obuki. Ne buli eyakasemberera nga akakagira ki? Naga nti akasajja ako kate kayina Katonda, si ka buki. Tugende ffenna ku nnyanja tusikana omusajja gwe bayita Yona. Abasajja baapipira ne bakukuta nga Yona amaze okubagamba nti ndi muweereza wa Katonda ow'omu ggulu eyakola eggulu nasiki. Entiisa neebagira ki? Ne bapipira banoonye engeri gye bazaayo Yona ku lukalu bamugire ki? Naye nga ne kyegaanye. Ega nti Yona bw'abanga waganyadde ffe tujja kusigala nga tuli beesigwa eri ani? Ku nkomerera abasajja abaali batamanyi kusaba ne bagira ki? Ne bakakoola Katonda ow'omuggulu, ne Mukama totuleetako musango gwa muki? Ne basitula Yona ne bamusuula mu saabumaliini. Amangu ddala nga Yona yaakagwa mu saabumaliini, ennyanja nekkiriza negira ki? Ne bavuga ekyombo kyabwe ne bagira ki? Mulowooza balina ekirala kye baayogerakaawo?
basigala boogera ku musajja ono ow'ebyewuunyo ne katonda we owaki. Okulokoka kwatandikira mu kyombo nga tannatuuka na Nineeve. Omulimu gwenda gugira ki? Nga mwambadde ku mutwe gwammwe obuki? Enkofiira ey'obulokovu. Ngiriri nyina nnyingi naye ono sandyagadde kululekayo. Ebyomumirembe ssuula 16 okuva ku nnyo 23. Ebyomumirembe ekisooka 1 Chronicles chapter 16 from verse 23. Agamba Ssuula 16 okuva ku nnyo 23. 23. Ku peegi 436. Agamba nti muyimbire Mukama mmwe ensi zonna. Mukole eki? Muyimbire Mukama mmwe ensi zonna. Lwaki bamuyimbira? Mwolese obulokozi bwe buli lunaku buli lunaku. Obulokozi tubwolesa ddi? Buli lunaku on a daily basis. Genda maaso. 24. Mubuulire ekitiibwa kye mu mawanga, ebyamagero bye mu bantu bonna. Kubanga Mukama mukulu era agwana okutenderezebwa ennyo. Era agwana okutenderezebwa ennyo. Genda maaso. 26. Genda otuukire ddala ku 29. Kubanga bakatonda bonna ab'amawanga bye bifaananyi. Naye Mukama ye yakola eggulu n'ensi. Ekitiibwa n'obukulu biri mu maaso ge. Amaanyi n'essanyu biri mu kifo kye. Muwe Mukama mmwe ebika eby'amawanga. Mumuwe ekitiibwa n'amaanyi. Muwe Mukama ekitiibwa n'amaanyi. Mumuwe Mukama ekitiibwa ekigwanira erinnya lye. Muleete ebiweebwayo mujje mu maaso ge musinze Mukama mu bulungi obw'obutuukirivu bwe. Amiina. Bwe bajja okusinza bajja baki? Basanyufu. Mukama abakoledde ebiki? Eno ye kkanisa yokka gy'osangamu abantu nga kutuuka okusolooza ebiki n'osanga nga banakuwavu. Wangi? Neffe eri gye twali twaja ebirabo byo tuleeta, ebirabo byo tuleeta. Ani yaluulirako olwo? Bajja n'okuzina bagira ki? Lumu nakyalako omwezi mu ku kanisa ezisanyukira okuwaayo ebiki? Wano tewabeerawo kibbo, wabeerawo kiseru. Wangi? Naye mu kanisa y'abaseveniside gy'osanga akabbo akaaguba nga n'emmese zaakalyako ensandaggo nga bakasololezaamu ebiki? Ebirabo bya Katonda omunene. N'otunula n'osirikira ne weewuunya. Nenzijukira statement omusajja gye yakola nti bw'oyingiranga mu kanisa n'olabamu ekituli, ekituli ekyo tekibeera mu bbaati, kibeera mu mitima gy'abo abasinzizaamu. Bw'osanganga abantu abamaze emyaka 10 nga basinziza wansi wa muki, tomenyekanga. Bookisi ezo we zigira ki? Tera okusisinkana amakanisa agamu nimbuuza abakyala nga bano abalabika obulungi. Kwanze singa omwami yakedde n'agenda ewammwe n'akusasula n'omwanjula n'akola byonna n'akuleeta n'akuteeka mu nnyumba efaana bw'etyo osobola okusulamu nti susulamu. Lwaki? Kubanga kiki? Kyangaala. Osanga ekkanisa ya Katonda nga mulimu abasajja abasibye amataayi abalabika obuki, n'abalala bajjidde mu mmotoka, n'abalala bakola mu ofiisi za pulezidenti, ng'ekkanisa teriimu ndabirwamu. Njagala nkutegeeze, zimba amayumba gagalabika obulungi, galongoose n'ettayiro byonna, naye omukisa guli mu nnyumba eno. Eyaani? Emikisa gyonna gy'ofuna ogenda gifunira ludda wa? Si mu nnyumba yerabika obuki? Kyova ofaayo. Kyavulaga nti obulungi bwa Mukama tububunyise mu maki, tubuyimbeko ensi etegeere ntulina Katonda omuki. Sajja abasiraamu baavuddeyo n'ekisoomoozo,
bavuddeyo n'ekiki tunuulira emizikiti bwe gifaanana bwonna obwabadde obukadde bwabumenye bumenye ne bagirongosa gyonna gitemagana buki ekyewuunyisa nti erosezimu ziriko emizikiti emeka nga tulina n'eggombolola nnamba omutali kanisa ku babiri ani amanyi kyasinza wangi singa ozze buzzi n'ogwa ku nsi eno earth wangi oli najja naga nti ono tusinza katonda n'oli naga nti tusinza katonda wa wandibadde awangu okugenda lwaki tuvumisa katonda waffe kati ebyo byonna ebimeka bye tumaze okwogerako are very defensive. Wanji ebyo bitaasa ki but they don't combat. Tebirumba bwe yambala engatto ne weesiba n'okwata engabo n'oteekako n'enkofiira ebyo bitta omulabe biwangula olutalo naye byetaaga buki they are just protective bikukuuma buki kati twetaaga ebirumba byebiddako bino ebisatu niza kati otandise okunyumirwa Bakolinso Befeso sorry otandise okumugira ki bulijjo bisomako kati bino ebina is for you to protect kati twetaaga ebigira ki ebikolagana n'omuki kubanga tuli mu luki tuli mu lutalo olunya oluddako 18 nga musabanga buli kiseera wadduse n'oyitawo olwe 17 muweebwe n'esseppeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo kyekigambo kya Katonda n'ekitala eky'omwoyo kyekigambo kyani kya Katonda n'ekitala eky'omwoyo the sword Bebulaniya 4:12 the sword ekitala eky'omuki genda ku lutalo ng'oyambadde helmet ng'oyambadde engatto olina ne fire proof oyambadde ne bullet proof will you succeed wangi wetaaga ekirumba omuki kyekiki kyekiraba ekyo ekitala eky'omwoyo kyekigambo kyani wetaaga ekigambo kya Katonda mu bulamu bwo Bebulaniya 4:12 ku peegi 10:66 agamba nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obumeka obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omutima genda ng'olina ekigambo kyani olwekyo twetaaga nnyo obudde kyovula bamaze wano obudde bungi nabaga nsigenda babuwulira bangi ngenda basomera ki nammwe muyige okusoma ki era bangambye nti muginyumiddwa bekibanga kyekiki aga nti ekigambo kya Katonda kiramu kikozi kigira ki ebitala byonna ebyokulwanyisa byonna abasirikale bibagenda nabyo bitta omulabe kino kyekyokulwanyisa kyokka ekitatta mulabe naye nga kitta obulabe kiddira omulabe ne kimugjamu obulabe ne kimufuula wa mukwano ne kimufuula wa Luganda oli yange nti omusajja ono bw'abanga azze na byonna ne mutemako omuki mba nzise yesu musajja bajja nga bamunonye omulembe gw'Obotetu mu bukambwe bw'ekika ekyaki ne bassebo nsanyusa okumulaba ne batunuulira ekisiru ekiwedde emiki naye mukyala tulina wano abagenyi babawe kacyayi mugire ki ne batunuulira musiru awedde emiki kyavaga naye nga temunnantwala
kamala okwogera naani n'afukamira n'agira ki naga ndi Mukama weebale olw'okumpa obulamu, olw'okumpa omukisa okutegeera. Abaddu bo bano basindise okukola omulimu, kabagukole n'obwesigwa bafune empeera ey'emirembe n'emirembe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Iza okusaba nga akatambi kagize eki sajja batambula butambuzi ne baleka ekyeneena. Abadde bamugize eki? Ekigambo kya Katonda kisala naye tekitta. Bwe kiyingira mu busomyo kijjamu bulwadde, kijjamu bunafu, kijjamu obusungu n'obuyombi, n'okkakkana ne bakusanga ng'oteese nga n'okutegeera ogira ki. Kaakati bw'ova wano ddayo eka n'ab'oku kyalo bakulabe nga wasomye ekigambo kyani kyakulongoosezza ne kikugira ki. Oli kitonde kiki? Ti omuntu bw'abeera mu Kristo Yesu kyava abeera ekitonde ekiki? Ebyedda byonna nga bigize eki? Soma Isaaya gwe. Yeremiya 23:29. Yeremiya 23:29. Agamba ekigambo kyange tekifaanana muliro bw'ayogera Mukama, era tekifaanana nnyondo eyasayasa olwazi. Ekigambo kya Katonda tekifaanana muliro wangi, kifaanana omuki. Bwe kigwawo kyokya ne kigira ki? Bwe kigwa ku mutima ogw'olwazi kigugira ki? Kigwasayasa. Isanga omuntu agize eki? Ba Peetero, ba Pawulo baki ekigambo kya Katonda bwe kyagwako. Omusajja oli omusirikale yali akuuma abaki, ajja n'agwa mu maaso g'abaki. Nabuuza abasajja, bakama bange nkole ntya? Nemugakiriza Yesu Kristo onoolokoka. Gwe naki kyasayasizza? Timufudde ow'enjawulo. Twagala ekigambo kya Katonda kigende kyasayasa emitima emiki, kigifuula emirungi egiyinza okusimbibwako ensigo ne zigira ki? Isaaya essula 49 onyo olwokubiri okutuuka ku lwokuna. Olwokubiri ku peegi 738 agamba nti era akamwa kange akafaananyizza ng'ekitala eky'obwogi mu kisiikirize ky'omukono gwe mwankwese, era nfudde akasaale akazigule mu mufuko gwe mwankuumidde ddala. Era yaŋŋamba nti gwe muweereza wange Isirayiri gwe ndiweerwamu ekitiibwa. Naye ne njogera nti n'ateganira bwereere, amaanyi gange gafa busa. Naye mazima omusango gwange guli ne Mukama, n'empeera yange eri ne Katonda wange. Age nti anfudde akaki, akasaale akazigule akali mu nsawo ye. Mukama nkozesa ng'akaki, wanneetaagira nga ngira ki? Nga wendi afudde akamwa kange akagira ki? Bannange mwe mugamba nti omusajja alwawo ate mwe mundwisaawo. Zisome ennyiriri bwe muzitegeera kinkola buki? Isaaya 49 ddamu osoma olwokubiri. Aga nti era akamwa kange akafaananyizza ng'ekitala eky'obwogi obumeka mu kisiikirize kisala. Banyi Yokaana ajja n'agamba Kerode nti omukazi gw'oyina si wo, wa muganda wo. Kerode n'amutunuulira n'asirika nga talina kyakugira kyo.
akamwa kange akafudde ng'ekiki kiyitamu ne kisala. Bw'okkiriza ne kikusala kikulongoosa ne kikutereeza. Ennaku zino mu tekinologiya agenze wala waliwo endwadde ezimu ze batakyalongoosa, bakuteekako buteesi ka kompyuta bangi ne kayingira ne kalongoosa munda nga tebakusaze, tolina lukindo lwonna bangi. Ekigambo kya Katonda Isaaya kyayise ekitala nti bwe kiyingira munda tekisala busazi kyokka naye kijja n'eddagala ne kireka nga kijjanjabya omutima, kijjanjabya obulamu, omuntu n'asigala ng'agize eki ekyo tuyite ekigambo kya Katonda ekitala eky'omuki. N'olwekyo twala obudde osome Bayibuli ogitegeere olyoke ogenda ogibuulira abaki. Ebyo byonna ng'obirina era nga ne training ogigize eki. Kakati mu kugenda twetaaga password. Twetaaga ki? Osobola n'okubeera n'ebisumuzo 1,300 naye bw'otomanya kisumuluzo kigula kufulu ki, osobola okusula ku luki, osobola okusula ku luggi. We need the password. We need direction. Nga tugenda mu lutalo okwaŋŋanga omulabe twetaaga kye tuyita ki? Okubeera nga tuwuliziganya nani? Ne komando omukulu. Tuteekwa okuba nga tulina empuliziganya nani? Empuliziganya eyo yeeriwa? Soma Onyolo 18. Nga musabanga buli kiseera mu mwoyo. Nga musabanga buli kiseera mu mwoyo. N'okusaba n'okwegayiriranga kwonna. N'okwegayiriranga abatukuvu. Nga musabanga bulijjo mu ki? Nja kugenda mu maanyi ag'omuki. Nga musabanga bulijjo mu muki? N'okwegayiriranga abatukuvu. N'olwekyo byonna biri byenjogeddeko bw'obeera nabyo nga tosabye toyinza kuwangula luki. Omuwandiisi omu agamba Sitaani talina gwagira ki? Kabeere musumba nga tagira ki? Nga tasaba. Talina gwagira ki? Kabeere bishopu nga tagira ki? Era oli kyeyava agamba nti okusaba si kutandika lutalo naye okusaba lutalo lwo. Era kyova olaba bw'ofukamira okusaba Sitaani agira ki? Asooka n'addako ebbanga kubanga amanyi omuloopye ebiddiya bigenda kubeera biki. Naye oluusi agenda okuya by'osaba nga n'okusaba kwe tekubuuka kasolya kanju. N'akomawo n'alumba n'amaki. Nga musabanga buli kiki obutagiranga ki. Amawulire amalungi gali mu Baluumi 8:26. Baluumi 8:26 agamba ku peegi 10:11 agamba nti era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Nti n'okusaba tetumanyi kusaba nga bwe kigira ki? Pawulo kyavudaga nti nga musabanga mu muki? Onaga nti naye omwoyo atuwolereza n'okusinda okutagira ki? Okutayogerekeka. Twala obudde ogire ki? Twala ekiseera oyogere naani? Zabbuli ya 32:6 nalwo lulungi nnyo. Zabbuli ya 32:6 32:6 awo Eriku mutabani wa Balakeri. Eyo Zabbuli 32:6 ku lwekyo buli atya Katonda okusabanga nterezaamu awo
ku lwekyo buli atya Katonda akusabenga mu biro by'oyinza okulabikiramu mazima mu ntaba ez'amazzi amangi tebalituuka gy'ali. Nzikiriza olwo lwagadde ndusomemu eno enkyusa endala empya. Zabbuli meka? 32:6. Ono yajjayo aga nti n'olwekyo buli atya Katonda akusabenga ng'ali mu biseera ebizibu. Ennaku bw'eryala ng'amazzi amangi terimutuukako. Halo? Luli bw'olusoma lusigalawo nga tolutegedde buki? Naye agambye nti n'olwekyo buli atya Katonda akusabenga ng'ali mu biseera ebiki? Ennaku ne bw'eryalaala ng'amazzi amangi terimutuukako. Hotline Zabbuli 51:10. Ontondemu omutima 5:10. Kubanga buli nsolo ey'omu kibira yange. Is it? 5:15. Sorry. 5:15. Terezaawo era lusazeeko. Ayi Mukama. Zabbuli Zabbuli 5:15. Ndabika nkooye 5:15. Sorry, 5:15. 5:15 gye tuyita direct hotline. Bw'ogikuba tebeerako jjaamu yonna. Era onkowoolenga ku lunaku olw'okulaba ennaku. Ndikuwonya naawe olingulumiza nze. Ogirenga ki? Onkowoolenga ku lunaku olw'okugira ki? Ku lunaku olw'okulaba ennaku. Ndikugira ki? Ndikuwonya naawe olingulumiza nze. Bw'ogatta kuli lwe tusomye olugambye lutya? Nti n'olwekyo buli akola ki? Buli atya Katonda agirenga ki? Akusabenga ng'ali mu biseera ebiki? Nti ennaku ne bw'eryalaala ng'amazzi amangi terimutuukako. Kale lwaki tetusaba? Singa tuwaayo obudde ne tugira ki? Ne tutwala obudde ne twogera n'ani? Yeremiya 29:7. Mwagalizenga ekibuga emirembe aganti mwagalizenga ekibuga emirembe gye n'abatwaza okuba tojja kutuuka. Tojja kugira ki? Mwagalizenga ekibuga emirembe gye n'abatwaza okuba abasibe. Era mwagalizenga ekibuga emirembe gye nabatwaza okuba abasibe. Era mukisabirenga eri Mukama kubanga emirembe gyakyo mwe muliba n'emirembe. Kubanga emirembe gyakyo mwe muliba n'emirembe. Amiina. Bagenzewa? Mu busibe. Naye abagamba ekibuga bakisabira emiki. Emirembe. Bwe kibeera n'emirembe nabo banabeeranga n'emiki. N'emirembe. Abalabe bo basabira emiki. Emirembe. Abakuyigganya basabira emiki. Abakukyaba basabira emiki. Bwe banaabanga n'emirembe naawe onoobanga n'emiki. Abe wali amaanyi g'okugira ki? Yokaana essuula 5:13. Yakobo essuula 5:13 tuuka ku 18. 5:13 ku peegi 178 olw'ennyiriro 13 agamba
waliwo mummwe omuntu ali obubi, waliwo mummwe omuntu ali obubi asabenga, waliwo asanyuka, ayimbenga ebyokutendereza Katonda, waliwo mummwe omuntu alwadde, ayitenga abakadde b'ekkanisa, bamusabirenga, bamusiigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe. N'okusaba okw'okukkiriza kuliwonya omuki nga mututte musabenga obutagira ki Basesalonika 5:17 si bwaga nti musabenga obutayusa tosoma ndumazi musabenga obutagira ki obutayusa kyavuga ati nga mwegayiririranga abaki abatukuvu be baani betubeere Matugga emaganja babakuŋŋaanye nabo olwaleero baki abakuŋŋaanidde Karamoja nabo baki buli yayatula erinnya lya Mukama muki n'olwekyo nvudenga nti essaala ezimu tezibuuka busolya bwaki bwe tuba nga tusaba essaala entuufu ebeeramu ennukuta 3 joy Jesus others yourself tusabanga essaala enkalu ng'eyogera ku ggwe wekka eyo tebuuka kasolya kanju osooka kutendereza ani n'oteekamu n'abaki naawe n'olyoka ogira ki ejja kutuuka mu maaso gaani era omwoyo ajja gigira ki Pawulo kwayisa okwegayiririra abaki saabaafa ayogera ku batukuvu abaki Amiina. Kyavuddaga nti mutwale ebyokulwanyisa byonna ebyani mulyoke muyinzenga okugira ki ku lunaku oluki bwe mulimala okukola ebyo byonna Katonda byagira ki mulyoke musigale nga mugize eki n'atubuulira ebyokulwanyisa 7 bye twetaaga. Ekisooka amazima, ekyokubiri obutuukirivu, ekyokusatu okweteekateeka enjiri, ekyokuna bangi engabo ey'okukkiriza nga tulina okukkiriza, ekyokutaano seppeewo ey'obulokovu, ekyomukaaga ekitale eky'omwoyo nga kye kigambo kya Katonda, ekyomusanvu okusaba. Mukama abampeera omukisa, Mukama abakuume, Mukama abasaasire bangi ne bw'onoogenda n'ebyo binaakugira ki? Otegedde by'olina okumanya nga tonnagira ki? Nga tonnaba kugira ki? Nga tonnaba kulumba, n'omanya wa gy'ogira ki? N'ebigira ki? N'ebibeerayo bangi twazizzaako ki? Tukola revision gye tuyise bangi. Olunaku lwokusatu mu kampu twalina ki bangi? Ekyokuna bangi? Ekyokutaano bangi? Okulinda ku muki? Ekyomukaaga kwe kutwala ebyokulwanyisa. Enkya tugenda kuyita mu kyomusanvu. We call it a camp meeting. Isaaya essula 48 olunywa lw'17 okutuuka ku lw'19. Isaaya 17 okutuuka ku lw'19. 48:17 ku peegi 738 agamba
bw'ati bw'ayogera Mukama, bw'ati bw'ayogera Mukama, omununuzi wo, omununuzi wo, omutuukirivu wa Isirayiri, omutuukirivu wa Isirayiri, nti nze Mukama Katonda nze wo, Mukama Katonda wo, akuyigiriza okugasa, akuyigiriza okugasa, akukulembera mu kkubo lyo, akulembera mu kkubo ly'oba oyitamu. mu kkubo ly'oba oyitamu. Singa wawulira amateeka Singa gange, wawulira amateeka kale gange, kale emirembe gyo gyandibadde dayaawo ng'omugga. dayaawo dayaawo. Singa wawulira amateeka gange, Singa wawulira amateeka gange, kale emirembe gyo gyandibadde ng'omugga, gyandibadde ng'omugga, n'obutuukirivu bwo n'obutuukirivu ng'amayengo g'ennyanja. ng'amayengo g'ennyanja. Singa wawulira amaki, emirembe gyo n'obutuukirivu bwo, Mukama akumpeera omukisa. Ove wano ng'amatugo gagguse, ng'owulidde ekigambo kyani, ng'ofuuse wanjawulo, ng'otambula n'ani, ng'omanyi gy'olaga, otwale ebyokulwanyisa byonna ebyani, ogende mu maanyi ag'omuki, olyoke oyinza okubeera omuwanguzi. Waliwo abagamba nti nkitwala ekyo